Abakristaayo bakedde kweyiwa ku kitebe ky'obusaabadinkoni bw'Entebbe okusabira omugenzi Bishop Samuel Balagadde Ssekkadde ssaako okwebaza emirimu gy'akoledde ekkanisa eno. Ku ssaawa 5 ez'okumakya omubiri gw'omugenzi Bishop Samuel Balagadde Ssekkadde gutuusiddwa ku kkanisa ya St. Mark era emiranga n'okwaziirana gibuutikidde ekifo kino. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi guyingiziddwa mu kkanisa abakristaayo okumukubako eriiso evvannyuma. Okusaba kw'okwebaza Katonda olw'obulamu n'emirimu gy'omugenzi kukulembeddwamu omulabirizi wa West Buganda Right Reverend Henry Katumba Tamale. Omulabirizi Katumba agamba nti abantu balina okwekuba mu mitima balyoke banoonye Katonda kubanga ebintu by'ensi bya butaliimu era byonna biggwaawo. Tubadde tumuyita mukunzi nga ye mobilizer waffe era twatulangaawo ekatwe ku kizimbe ekyo erinnya we liva Muganzirwazza okuteesa ku butya bwe tunaayawulibwa n'ebiddako. Sijjukira naye ekirungi Oweekitiibwa Dr. Canon Gasita Lule amanyiddwa nga Ntaffe waali, naye sijjukira nga enkiiko zaawera 2 nga tuteesa ku byambalo bye nnaayambala nga Bishop Ssekkadde ono anoonyezza abantu ab'okuba mu lukiiko olwo babigule e Bungereza. Katumba era atenderezza emirimu gy'omugenzi gy'akoledde ekkanisa ya Uganda, bw'atyo n'asaba abaana b'omugenzi okusigala nga banywevu mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa. Ono Ssaabadinkoni wa wano n'abalala alina bye yabagamba naye n'ebiwandiike mu kiraamo kye atayiseeko mutendekero kuba mwawule. Ebikwe tuba tubyogera tubimanya bulungi naye kati ffe tumanyi mutukkirize twerekere mukadde waffe nga bwe yayagala. Okusaba kuno kwetabiddwamu bannaddiini ab'enjawulo, abakristaayo okuva mu ggwanga lyonna, abakulembeze ab'enjawulo mu gavumenti eya wakati ne Mmengo n'abantu abalala bangi. Abakristaayo ab'enjawulo boogedde ku mugenzi. Netuzuukuka ku Mande ng'ali bulungi, netulya netunywa netukola netubeera nga bulijjo bwe tubeera twawuliremu ka puresha nemugaleeta nkupime nemupima nga puresha si yennyini nemupima ne sukaali nga si mubi naye awo nataliko gamba nga sisa bulungi. Ng'ate ekitabo kya Bayibuli kitugamba nti Katonda kwagala, Katonda n'amwambaza okwagala n'abeera obuloko. Naye abadde tava mu kyaki Bugonga, abadde tava mu kyaki Kabale, abadde tava ku kyaki ku St. Mark, nga n'abaana abato afuba okulaba ng'abaagazisa eddiini okunywera mu kkanisa ye ate yatudda ku sayidi y'abafumbo ng'abeera n'abakyala n'abagamba mugumiikiriza. Oluvannyuma omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa ku lutikko e Namirembe gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya.